natandika okulwala nanafuwa era ndudde nga ndi mulwadde ddala. Natwala engoye za David simanyi mu masabo, simanyi ebifaananyi bya lutalo nga nabijjawa nga ndaba omuntu ali mu muzannyo, abantu bali mu bulumi, ye ali mu muzannyo alyoka abalaata. Ne munyuba abantu bo balitegeera nti ebizibu bibeerawo nga bamaze kufuna buzibu. Kati engeri gye yabakolera ne leediyo eruweero, mugende mube mukole ku leediyo yammwe muve ku bantu. Amanya nze Bashir Kayongo, amanya gange Bashir Kayongo. Yanga ndi musajja muyimbi era nga bulijjo nkakasa mumanyi kati. Abannange nali badde navaayo dda nentangazaamuko ku nsonga ku nsonga ku social media uko kwambadde mbuliriddemu uko nga siriiwo nga babuntuusaako obubaka nti abantu baga Bashir Kayongo gyatangazeemu wano bannange, Kayongo gyatangazeemu wano eno. Ekyamazima nga sibuze bubuzi nti nkikoze nkigenderedde naye okuva nayawukana ne muganda wange omutandikira Bongo. Ekyamazima natandika okulwala nanafuwa era ndudde nga ndi mulwadde ddala. Kubanti naye abadde abeera bizi nga ndi bizi, ng'ali bizi nga ndi mulwadde muganda wange. Simanyi nti obulwadde bunaabeera serious. Naye nga ndudde nga ndi mulwadde ngenda nfunamuko kangubanguba. Naye nga nange ndaba ennaku enzita, obulimba nga ndaba buzuukiridde, nga ndaba omuntu ali mu muzannyo, abantu bali mu bulumi, ye ali mu muzannyo alyoka abalaata. Ne munyuba abantu bo balitegeera nti ebizibu bibeerawo nga bamaze kufuna buzibu, nti oba omuntu muzibu nga amaze mutuusaako buzibu. Neewuunya kubanga nze wakati mu bulwadde era simbadde nga baginteerawo awo. Era bwe ngenze nfunamu akangubanguba nga babiŋŋamba, ngenze nfunamu akangubanguba nentandika obbiyisaamu amaaso byonna ebizibu byogerwa kuba nze omukulu oyo abo bonna abamuli ku lusegere abamwagala. Waliwo omwami Jebbi alina ekintu kyeyayogera nze kuba nze mbadde nakakyamu interview engeri gye mbadde mutuufu ngenda nfuna mu bufunyi kangubanguba kuba nze mba mbirabe kati naye nga biba babikola nga byaliwo. Bamukolako interview mabegako ate nze wembeeredde nga ndi bubi nnyo. Nti waliwo omukulu oba yeerabira mangu ekintu kyayogedde kye namugamba mu lukiiko, mwami Jebbi kyayogedde kye namugamba mu lukiiko nti gojja kudda ku bakusudiya banene amangu, naye tulowooza nti abakusudiya be basinga okwagala, n'abantu abakwagala oyinza n'obba tobalabanga nako. Teri muntu abeera muntu kumpi n'agaa gundi oyo yantama, teri musiru ayinza kukola ekyo era akulaga nti tukwagala. Ne gye twasomera omusomesa ne mba mwamweta mwamutya temusobola nnyiga kuba waali, naye bwe bamugobera bwe batebali bamukyusa essomero, buli omu wayoba ne kamaaso ako kantama. Bwe noona babuuza igwe kubanga gwe balya, okiraba gwe balya. Oyo omwana oyo yagambye nalabye musajja simanyi mukulu yonna wandagala, musajja mukulu naye gola ali awo ali mu kuseka. Nsesema ebintu wiiki eyo yonna nimaze okusa ebintu biddugavu sibitegeera, bikiki sibitegeera. Naye Mukama ali wamu n'abakkiriza, ate era Mukama ye mulamuzi asembayo. Ne bwewakana ekintu n'osiiga omuntu akazigo newokola otya amazima era gajja amala gaveeyo era amazima tegeekweka.
nava gye nava nenkomawo naaba nensaala ensibuka nga simanyi nti nno njatuuka mu mbeera bweti. Naye Mukama aginzivuunusizza mpola 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 okutuuka waleero bwendi engamba zisijjaku bwe kibanga kino ekibadde kyakuntiisatiisa kuva ku byendi mu okwogera njogera era n'okuyimba nnyimba era nja kuyimba kuba wano mu Uganda tewali omuntu gwe baagala nti gwe olina okuyimba wekka. Buli omu alina okuyimba ekisaawe kiggule weekiri era nja kusigala njogera kuba nkimanyi nja kuwona mashallah. Naye ate wakati mu ebyo tuyinza okukkiriza bulimba bwa muntu ng'ali awo yenenenenena byayogera oba imagine I can't believe. Naye nali badde najja dda entangaaza naye era bwe nfunyemu akangubangu bangambe kampitire wano eno kikolere eno nagenda nfunamu amaanyi then nzije mu kamera kuba nze ndi mugumu. Yansuubiza naŋŋamba genda ne bwogenda nkeera nze tutawaana kuŋŋamba gwe genda yonna yonna gy'oyagala. Oyo omwami David Lutalo bwe yaŋŋamba nanvuma bye yanvuma byonna era ensi nabigibigamba bye yanvuma byonna. Abo nali sikyalina mugaso gwali wali Katonda we yampisizaako muwonya okufa. Akaami ako bwe naludde kagambira mbu namubuusabuusa simuyamba. Ne weebuuza enjawulo y'okubuusa n'okuyamba enjawulo eri luddawa? Sikunenya ate bayiza oyo omwami oyo omukulu Nawandagala nze mbadde mwagala nnyo nze ng'omuntu kuba Nawandagala ye tamanyi nti nno mumanyi ate ye tamanyi talina nakyammanyiiko ensonga lwaki yadda oyagala okulengeza n'abazadde siyinza yingira famire omuntu bw'atyo aba teyeetagana kuwa interview bwe babanga kuba nkimanyi byayogera Lutalo yabimutuma abyogere bw'atyo. Naye ate David Lutalo nze nkimanyi musajja mugezi nkimanyi musajja mugezi naye ate bw'oba omugezi ate tumeera mugezi bw'oba gutoyagadde kugenda mu kamera kuba nkimanyi ono si yeetuma ye nnyini nalaba interview ng'agamba bo tebasobola kujja mu kamera nga si abagambye. Kati kitegeeza waba yalonda gwe ate yalonda muntu mukyamu nnyo gwe ate ogenda mukyayisa oli ku bantu ovuma ono ovuma oli abo abaana manyi gye basula manyi gye bawangalira manyi obudde bwomala ng'otunoonyerezaako ffenna gye tusula gye tuwangalira gye tuliira lwaki tubumala oyimba ennyimba oba n'oyiya komedi g'obeera ku siteegi n'okola ebibyo otunoonyerezaako kikale embeera wa mpangalira waye bwe mba mbeera gye mbeera oŋŋambe ki onkole ki nolaba nonsense ng'omuwagizi wa David Lutalo ayinza okuva eri n'amukuba akakombe ku mutwe bannaaye gulonze n'ensi ya David Lutalo. Totamya muntu bantu bamwagala baba bamwagala omuntu oba omukuutira akadingiti odyoge boosi wandabe kyenkoze ate toyisaawo nnyo woyina kukoma. Kale nyina omwami gwe nalabye omwami musajja omukulu ovunaanyizibwa mu Namasaka era mulabe waneeno byonna nambi nimubiraba waneeno kuba nze wiiki zonna mbadde mulwadde naye era ndabye ne ku bulame gwe buweziimu oli ku musajja omukulu oyo mufere tomanyi gye baava tomanyi gye bagiramu oyo n'oba odifeninga mukamaawo ffe batukuza n'empisa gwe simanyi oba babakuza batya mumumanyi gwomanyi engeri gye bakuzaamu okitegedde naye n'ogenda nga nze tonjogerako kuba tumanyi yogera ku mwami Jebbi yogera ku Anatolius bw'omanyi
okitegedde bw'oba oyogerako nze tomanyi okitegedde naye kaakati nze ebbanga lyemmaze nga ndi mulwadde nalibadde nakola dda interview naye abantu balina obusungu ku mutima guva eri oyogera bya kisiru oyogera kino oyogera kiri bw'olwokuba oddeyo David Lutalo akuwaane newuniza n'okwewuunya ogamba mbu omaze oyo omuvubuka oyo mutuufu ankwaziza nnyo buti ogamba oti basinze namwogera omaze emyaka 15 mu daheyazi simanyi tumaze emyaka 15 genda ku leediyo gye babakolera anti yabagamba bwafuna ssente agenda bakolera leediyo eruweero kati engeri gye yabakolera ne leediyo eruweero mugende mube mukole ku leediyo yammwe muve ku bantu kitegeera ffe ennaku yaffe sijjanko wa Lutalo musaba lenti no sijjanko wa Lutalo musaba lenti era mbadde siyinza kwogerako naye gwe kyotomanyi nti nze nkumanyi kuva eri Lwamata ng'obeereyo mu bibanda ng'obeera n'omukyala bamuyita Viki ndowooza sigenda kukumalirako nnyo budde kubeera siyinza kukunenya nnyo nawandagala kuba okolera mukamaawo nange ne bwe naalibadde ggwe nalibadde ndifendinga mukama wange naye ate wanali difense mukama wange ku bantu bemmanyi nze tolina kyommanyiiko tomayidde buli kye babadde bakubuuza ku nze ngulaga tokimanyi kyokka ate oli mukunjogerako kati nze gotomanyiiko ate onjogerako ki difendinga mukama wo nzondeke tegedde golooza mukama wo lwaki tanoonya kunsiba kale bwe mba mwogerako era weebuuze nze yawendudde munnamasaka gyayogere nze yawendudde Jebbi ajayogere mwami Jebbi ebintu byotomanyi tobimanyi era mukulu David Lutalo yakoze ensobi y'amaanyi okutuma gw'omulwanira entalo ze mpozi nga yakuwa oba omwogezi wa daheyazi awo oyinza okwogera oba gw'omwogezi wa daheyazi oba gwe akola guno naguli naye nze baba tommanyi nnyo ate era ne bwoba ommanyi tolina kyoyinza kunkola okitegedde olaba mukama wo ye yanvaako olw'oggwe mufo ky'okunneebaza nze mmanyi obugubi bwe nayitamu n'Anatolius byampisaamu n'ebirwadde bye nafuna okulaba nga David amanya obubi bwa Anatolius oyo n'atambula n'abaviira n'agenda oli mu kummanyiira nawe kakati otula ku lujjuyo lwegazanya n'okubanga Anatolius taliyo mufo ky'ogamba bambi muvubuka oyo yayita mu kye yayitamu kyova olabira Perfect akyabasinga nnyo kubanga ye ategeera Perfect ye ategeera kati gwe nkwogeddeko ekyo kimala kubanga era siina nnyo budde bwo bukwogerako nnyo siraba na nsonga lwaki mba nkwogerako gwe Nawandagala siina na nsonga lwaki mba nkwogerako okitegeera okuva ku Anatolius gwe weegazanya kwawe kenyini message nziraba waneeno wagamba yali abakijjanya okitegeera yali abakijjanya naye nga n'omugambako obugambi David abula kulyamu maaso okitegedde nze namugambako ne muwabira ne wa mukama we n'empita mu bye nayitamu n'amugoba ate nze oba onjagazaaki otandika okwogera ebyekisiru mbu natwala engoye za David simanyi mu masabo simanyi ebifaananyi bya Lutalo nga nabijjawa musajja nali muwadde ensuli ya lukya ng'ate noonya sente zikubisa bifaananyi bya David bitwala mu masabo ate gwe nawonya offa ate ngende mugendere mu masabo ate bamutte beeramu amagezi bw'oba oyogera era genderera bw'oba oyogera bw'oba tolina kyommanyiiko tonjogerako kibuukodde ku kirala naye gwe oyagala okakase mukama wo nti wakoze nnyo n'oyogera n'ebitategeerekeka okitegedde gwe kenyininyini owadde obujulizi nti Anatolius omusajja mubi nnyo yatugiranga bw'ati ne bw'ati yakolanga bw'ati ne bw'ati yatusobyanga bw'ati ne bw'ati okitegedde era
ajja emizeegi ekyo ekyo tewalimba bwatu muntu mubi nze naye simumanyi ti muntu mubi okitegedde ng'omanye engeri yajja kya muda heyas gweyagalalaga nti no buli kimu okimanyi toliko mumanyi nnyo yali azze nga azze kukola ki bw'oba tukimanyi nti nno bw'oba omanyi nti siri muyimbi then ate abo tolina kyomanyi gwe buuza mukamawo nti nali nzize kukola ki era buuza mukamawo nti oluyimba lwe bayita duniya olumanyi nkakasa ne mu ssimu ye akyaluyina mubuuze nti oluyimba lwe bayita duniya olumanyi teka kubuukira bubuukizi bwe kyebakubuuza gwe weefule mbu olina ansa akyo bwe kyebakubuuza gwe weefule nti olina ansa ate ovuma abantu era mukama wo aba yeyasindise gwe yatomedde yasindise muntu mukyamu ojja genda bwotyo ng'ovuma abantu naye gwe weebuuza olunaku lwekya ng'agobye gwe oliyogera ki era bw'oba olikabanga oyogera ki kubanze bangamba sigumusa ebiisi esatu nga bagoba ne bwetona loddayo naye bw'ali kunabira mu maaso nagoba gwe oliyogera ki mu bantu ndi mubi oba babagamba kulira rediyo bagibakolerayo yo bagikolera gyeri batugamba bagenda tukola rediyo omusajja omukungu batugamba bagenda tukolera rediyo batugamba bagenda tukolera biki bagenda bakolera bino bagenda bakolera biri kinaako buzibu naye sisaba bakugubi naye bw'obwonga oyogera manya enkya kinaaba kitya okitegedde nze nkugambye nawandagala nze nkumanyi kuva eri Lwamata oyo mukyala gwe wawangala wabeera nnyo naye madamu Viki eyo gye nakumanyira madamu Viki nakulabanga obeera nnyo naye kuba najjangayo nempumira tulinayo essomero eyo nga nkulaba era nakwagala ge mazima ate bwe nalaba ng'olina emudayo yazirenga era bwe najjangawo ku ddabo kiiki tulina izala buli nali wandaga nga ombongako nenkubongako naye nga tumalirako budde nodda mu bibyo nange nembeerawo mu byange kitegedde nze najja saba mulimu ebyo byonna byonna nabimala byonna emabega eyo kitegedde mukama we yennyini naŋŋamba ojja leeta ennyimba z'enkya naye bw'ozireeta ziweyalede kitegedde zireete naye bw'ozireeta ziweyalede obozika era nendeeta ennyimba nenziwayalede yali naŋŋamba ozireese ndi nzireese nendimuwa naluteeka mu kompyuta embuga zino demo naye luno lwera gwe nalukolera producer Jonako yalede kali nja lumuwa kitegedde nenfuluma studio neŋŋenda nagenda nemenda kusatu nga siya nenkomawo kitegeera bw'oba oyagala nabyogera dde n'oba yagambye kunnyonnyole anti kuba ndabe byonna nambirabe efunyemu akangu bwangu ogambye oluyimba duniya tolumanyi era tuluwulirangako wabula buuza mukama wa lumanyi oba talumanyi mwami Nawandagala kuba ndabeekawo ngenze gye mbadde muwadde badde ekyamazima sibigoberera bulungi naye era nga gantuukako amawulire mu bugubyo okuladde nga sisobola bibako kyenkola naye era bwe nafunyemu akangubangu bajjo ne leero kwensiibye simu bagindeetedde nyina bagindeeta wadde nesinadda ku mukutu wa WhatsApp byonna mbirabye byonna nembiraba byonna byozoyogera byonna interviews zonna naye nze mukamawo bw'oba obadde tukimanyi ku mukamawo eyantuma oluyimba duleeta nenduwayaledi oba tulumanyi bwe naluwayaledi yali naluteeka mu kompyuta awaana toliyasi wandabira anti webuuza najja ntya okubanga njakulira heyazi era najja kukola ki ogezaako defendinga mukamawo naye mukamawo oba omudefendinga si kibi naye nalibadde nze nga nzigu nalibadde mudefendinga naye era ndekawo layini nebyenjogera nti byenjogera biwa amakulu oba tebiwa amakulu abantu boogera
ayogera buli ayogera govuma olengeza ono olengeza oli wuuyo yagadde omanyira bazadde bange bootamanyira kwesinza manyira bazadde bo kuba abazadde tebali mu ndongo eno kitegedde ate era n'abazadde abantu oli bwaffe boogerako okitegedde era nga nange busiyinza kulengeza abazadde bo bateeka mu byaffe tegedde ya families tuzijje mu bino ekyo nkikugambye nga siyomba tuzijje mu bino era family yange siddamu bibula nga ogyogeddeko era sisubira nti waliwo munnamawulire ayinza okukikiriza ekyo kigende kibeerewo bwe kityo mpozi n'ebirala byenda byogera tomanyi ngeri gye najja mu dayeyazi nze saayingira dayeyazi najja esaba mulimu dayeyazi nagusaba mukama wawammwe neninda bwe nawaayo oluyimba lwange neninda ekiva gyali awantu lyasi we yajjira bannaaye nze era byonna byonna nawandaga byayogedde nti bankwata n'ebifaananyi bya lutalo mu ssabo n'anatolias nze bannaye newankubadde oba owuliriza omuntu naye ate obaako wookoma ekyamazima David Lutalo mumanyi musajja mugezi newankubadde nyina saga zange naye mumanyi mugezi kale ate omugezi era musuubira tuma muntu mugezi musuubira tuma muntu mugezi naye ate namwandagala ebbanga lyenze nga nkulaba okuva eri erwamata ne mu ndongo nebakoga ekyamazima mbadde sikusuubira kuyitawo kutuuka awo kali David Lutalo okutuma ggwe omwogerero olwana entalo ze sikibi naye ozirwanya oti era oyogedde ki kyako gwe buli omu omumanyi nze omumanyiiko ki omumanyiiko ki omumanyiiko ki suubira nti wena kyomumanyiiko nawandagala ekiri awo byemazima suubira nti wena kyomumanyiiko ekiri awo naye sikunenya kudifendinga mukamaawo naye ate bwobanga buli kimu kyoyagala kyoyogera ku bantu nze oba tulina kyomumanyiiko gamba Kayongo yajja bwatu ne bwati nesina kyomumanyi kuba ojaswalira bwereere okitegedde nze bwe bambuuza ku Jebbi nagamba Jebbi Anatolias yamuŋŋambako naye nze yaŋŋambako ebigambo bitono yaŋŋambako oyo Jebbi twamugoba era tulina ne bye twamukola teyayongerako kigambo era bwe nakoma ku Jebbi bannamawulire bwe yambuuza saayogirako kintu kirala naye ate gwe tomumanyi obuukira kino obuukira kiri gwe buli omu omumanyi olwokuba oyagala okakase mukamaawo tokola kale nyina omwami gwe nalabyawo munnamasaka nga ayogera nze yamuleese naye ayogere abantu balina obulumi bwabwe gwe oliawo olandagga wayogera kino oyogera kiri wakati mu bulumi obungi n'obulwadde bwendimu natunuulidde ngamba bannaaye ate era Bongo yaleese ono ate era David yatuma ono nti Kayongo bamukwata n'ebifaananyi bya David mu ssabo ani yankwata laga kakiriipu nga ndi mu ssabo n'ebifaananyi bya David Lutalo ate omuntu gwe nali nfiirya Katonda yayisiza ku nze katanfe akasajja kandoga Anatolias katanfe ndeke kutuuka ku Lutalo mugamba mazima ate nzite Lutalo bannange bannayuganda abantu bategeera banena mu mukirabe olw'okuwona ali mu kulwanirira mukamaawe ayogera kino ayogera kiri wakati nga David aŋŋamba genda yonna nagyoyagala ye yali amanyi ndi muuje okitegedde ndi muuje yanjagira bwente biggwe kati alaba buli omu avaayo abantu bavaayo balina obusungu bwabwe abantu bavaayo yagira kino ne kino n'abali bagamba Kayongo alimba balaba abasajja bonna bavaayo buli omu awa bizibu bye kati ate agize ate atumye nawandagala Katonda wange bannaaye